إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أبيبتيبwa abalungi tukyagenda mu maaso n'omusomo gwaffe guno ashiru qawaid fi tazkiyati nafs, risala nfunda nnyo ya Dr. Abdurrazzaq ibn Abdul Muhsin al-Abbadi al-Badri ghafara Allahu lahu wa ghafara Allahu liwalidihi. Era nga twabadde ku principle ey'omukaaga, nga principle eno yabadde yakubeera nti omuntu ateekeddwa okubeera nga aggala amakubo agayingiza okuzikirira eri omutima gwe. Nitulaba hadithi eno nga kifaananyi ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala yakikubira abantu ala lisaani nabiyihi alayhi salatu wassalam, nga akiisa ku lulimi lw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kubanga hadithi atandika egamba nti daraba Allahu mathalan, Allah akuba ekifaananyi kyo tukiri mu Qur'an wabula akiisiza ku lulimi lw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Kifaananyi kino twalabye nti ekitabo Qur'an kikowoola abantu bonna bayingire eri obusiraamu, era nga bwe bayingira mu busiraamu batambule butereevu, beewale emiryango egiri ku nsalo za Allah subhanahu wa ta'ala eziri ku ddyo ne ku kkono nga bwe twalabye. Netugamba era hadithi eno ng'etulaga nti waliwo omukowooze ali waggulu wa siraat, buli muntu lwayagala okusemberera emiryango giri nga aleekaana amuwabula, amugamba tuwayi hak la taftahu fa innaka in taftahu talijo, owange tosemberera miryango, toggulawo miryango egyo kubanga bonna agiggulawo ogenda kubeera nga oyingirayo zikirire. Hadithi eno omanyi ono w'ekitiibwa okugireeta yagireetedde wansi w'ensonga eno ey'omukaaga, nti omuntu agwana abeere nga tasemberera miryango gyakuzikirira, wabula nga bwe gibeera miggale agireka miggale tagiggula, ate bwe gibeera miggule afuba okubeera nga agiggala. Katusooke tulabe ebigambo bino byawunzika nabyo principle eno biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, tubeeko kye twongera okugaziya ku nsonga eno. Agamba rahimahullah wa hafidhahullah, فينبغي على العبد أن يكون عاقلا كيسا فيسأل الله الصبر والنجاة. نبغي ekito kigwanira omuntu abeere mugezi era omulabufu eri ebyo ebizikiriza omwoyo gwe. فيسأل الله الصبر والنجاة, abeere nga alajanira Allah amwe obugumiikiriza buno bumuyambako okunyiga omwoyo gwe n'ataguta kugwa mu bwonoonefu. Wannaja, era Allah abeere nga amuwa okuwona. Wa an yaqta kulla turuqi almuaddiya lidiyaa'i nafsihi wa fujuriha, n'okubeera nti nno akutulawo amakubo gonna n'agazibikira ago agamutuusa eri okuzikirira n'okubula kw'omwoyo gwe, omwoyo ne gubeera nga guyingira mu myoyo emyononefu. Fadiinu l'abdi ra'su maalihi, eddiini y'omuntu ye kapito w'essanyu lye. Naam, eddiini y'omunnange ye kapito y'essanyu lyo. Munnange ensi eno gy'olaba ekubyeko abaddu nga balina ebigambo bye boogera nga bw'obiwulira osobola obirowooleza obulungi, naye ng'ebigambo ebyo biteekebwa ku nnimi zaabwe nga Ibuliisu alayhi laana yebiteeka ku nnimi z'abaddu bano, era ng'omuntu abiwuliriza n'abikolerako munnange asobolera ddala butereevu okubeera nga azikirira, butereevu n'abeera nga azikirira. Eddiini eno bannange gye mulaba eddiini nnyangu, eddiini bannange temugikalubya. Eddiini kwegamba nga buli boogera ku ddiini balinga nga boogera ku kintu kye batasiriikirira, kubeera nti nno abantu waliwo abagenda okuyingira mu muliro bagoberemu obugenderevu n'obugenderevu ng'ensonga bataddemu ekyo ddiini. Waliwo abagenda okuyingira mu muliro
bagumalemu emyaka n'emyaka ng'ensongereeso ekyo ddiini. Waliwo abantu abatagenda kuyingira ku muliro abadan nga bagenda kuyingira mu biyengira butereevu nga Allah tagenda kubabala ng'ensongereeso ekyo ddiini. Waliwo abantu abagenda okuyingira omuliro bave bayingira ejjana ng'ensongereeso ekyo ddiini. Wahakala bannange eddiini kigambo kinene. Eddiini kigambo kinene. Eddiini kwe kuwonako mu kiseera w'oyingirira mu ntaana eggwe abadde omuwala omulungi oba omuvubuka omulungi. Bw'oyingira mu ntaana omubiri guno gwe twambadde gwe tulina guno bode yaffe guno kugenda kutuuka guvunda akhil karim wa ya ayyatuha al-ukhti al-karima. Guvunda siriikiriramu iggwe nga bw'ofaanana ng'amaaso gavunze ng'awali amatama ennyama wavundu ng'obulago buvundu ekifuba kivundu olubuto oluvundu wenna ng'oli muvundu. Siriikirira muganda wange olibeera mu kifaananyi mu kiseera ekyo. Ne munnange ng'essanyu lyo n'okuwonako mu kiseera ekyo kubanga waliwo abantu bonna bagenda kuyita mu mbeera eyo. Omukaafiiri agiyitamu n'omulongoofu agiyitamu naye shattaani omuddala ddala obuvundu obwo bumubeerako nga n'embeera gy'alimu nvundu. Ate omulala omubiri guvunda naye ng'embeera gy'alimu ntukuvu nnyonjo nnungi naye ng'enjawulo eri wakati w'abaana ababiri si kirala ddiini. Idhan eddiini kintu kikulu ibadallah. Kakati kimanye nti addiinu huwa ra'su malik. Eddiini munnange kintu kikulu. Bwe bakulabula nti wano waliwo omutawaana buuka bubuusi todduka. Bwe tulaba aboononefu bwe bawulira obuluŋŋamo nga tebabwagala baddukawo misinde. Okitegedde bulungi? Allah yakuba ekifaananyi ky'abantu abo. Fama lahum ani tadhkirati mu'ridun. Lwaki bwe bawulira okujjukizibwa emitima ginyika? Bw'aba atambuza ayina programu gy'anoonya ayina by'ayagala okutuukako atambuza leediyo bw'awulira basomesa eddiini ne kamufumita n'ayitawo si bw'ayagala awo. Naga Allah ka'annahum humurun mustanfira. N'afaananira ddala nga endogoyi gye bakanze. Farrat min kaswara nga yeekanze empologoma. Oba oli awo mu kiseera ekyo abantu ab'edda ekifaananyi kino tikyabasemberera nga kizibu okubeera nti omuntu ali awo kumpi endogoyi eri wali n'empologoma eri wali. Ffe ku mulembe guno Allah kye yali ategeeza kitubukala bulungi kubanga abantu abalaba ku gundi ezo videos ez'ensolo bazira bulungi engeri akagundi engabi oba enjobe oba entulege oba ekintu kyonna bwe kibeeraawo nga kiri mu kulya omuddo tekitadde ebirowoozo ng'obwedde empologoma ekinoonya ekisembella kigenda ng'empologoma ekiryawo mu maaso kyekanga kitya engeri gye kyekanga ne kibuuka ne kitandika otulondoka emisinde kyekifaananyi kyennyini Allah subhanahu kye yakuba ka'annahum humurun mustanfira farrat min kaswara nga zidduka emisinde. Kakati bwe batyo bafaanana mu ngeri y'okutamwamu eddiini. Kakati gwe omukkiriza manya nti eddiini ra'asmaaliyo ye kapito. Bw'olaba akantu konna akagirumba buuka emisinde bagati wano waliwo omutawaana dduka emisinde oveewo kubanga kyekebbeeyi ky'olina lyessanyu lyo munnange. Kasatuba mu nsi muno yetugenda si walungi, wallahi si walungi. Wali emitawaana ye n'obulungi gye buli naye obulungi bulindiridde abantu batono nnyo. Obulungi bulindiridde abantu batono nnyo. Aktharu nnas halaka. Abantu abasinga obungi bali mu kuzikirira. Nabbi yagamba abasahaba nti ma antum fil umami illa kash'arati albayda fi jildi thawr al-aswad. Immwe obungi bwammwe bw'obugeraageranya ku bungi bw'abakaafiri ab'okuzikirira bufaanananga akooya akeeru. Na hadith eri muttafaqun alayhi eri Bukhari ne Muslim ng'akooya akeeru akamu akali ku nte enzirugavu. Obwoyo obusigadde bwonna bibinja by'abakaafu. Iyadhan billah. Nabwe kityo eddiini kikulu ibadallah. Nabwe kityo agamba tifadinu al-abdi ra'su maalihi wa fi daya'ihi khasaratu ad-dunya wal akhirah. Eddiini bwe kubulako osiranye mu nsi muno ne ku akhira. La siyama fi zamanina alladhi waqa'at fihi al-fitanu ala an-nas ka waqi' al-matar. Naddala ku mulembe gwaffe guno
zi fitna bwezitusemberedde olusemberera okuva mu buli kanyomero nam wamfatahat fihi abwabu shubuhat wa shahawat buli miryango gyebyo ebikeme eddiini yaffe n'okugyonoona miggule lulinga omuntu obwonoonefu bukendeevu hatta wallahi ne mawanga g'abakafiri nga tuli bato twawangalanga ku kitundu ng'abantu abalina obureediyo batono nga si buli muntu nti asobola okugula reediyo ekyo kimu zikaseti ne zitandika okujja ne ziyitirira obungi naye era nga si buli omuntu agirinako obusobozi mu kiseera ekyo ng'alina tv ya white and black ekyalo nga kibeerako tv nga 3-5 zokka ate nga za white and black ate nga omuntu ayagala okugiraba bwegira bweti katono ng'omuceere guyiikamu kifaananyi nga kigira omwanga guveeno nga gugenda eri mu nsondo gw'oyo ayogera ali ku screen ng'omuntu alina tv ya kaladi asongebwako sinangalo wabula n'engalo 5 zonna omusonzi wamu engalo 5 alina tv eya gye twayitanga ya kaladi mu biseera ebyo mu ngeri y'emu nga dawaiza shar ntono fa asbahna al-yawm nituwuzika olwaleero nga ma min bait tewali nyumba illa washasha mawjuda fihi kujjako nga screen mweri si buno screen obutono screen engazi ejula kwengana kisenge kiramba asinge screen ennene yasinga okubeera obulungi ku kitundu wahaka abo ne batandika okubeera mu mbeera efaanako bwetyo kyoyagala kyolaba abantu abenywegera obwenzi ebikolobero buli kintu kyonna ekiwawaaza omutima ne kigujjuza shahwa okwegomba okululunkana okuwaawuka kikubyeko mu mitima gy'abantu tujjudde shahawat ne shubuhat wa aswa min dhalika kisinga okubeera ekinene mu ebyo byonna ye jawaali eno gye tulina mu ngalo essimu eno gy'olina mu ngalo kam jalaba ala nnas min ashurur walmahalika iyadhan billah ng'eyitiridde okuŋŋaanyiza abantu ebintu ebibazikiriza essimu eno gye tulaba nange abantu bameka abala pornography ku masimu ako obasingana bali pornography bekweka bakola bino bakola biri ebintu bingi nenga obuzibu na buyitidde ku ssimu eno eyali badde ekyengera gye tuli naye era mu ngeri y'emu okuzikirira kunene gye tuli nabwe ekityo bannange eddiini yo gikuume tokkiriza bintu ebyo kujja eri ddiini yo buli wotunula n'olaba ekifaananyi n'omanya kino ekifaananyi bwe nkikirikingako kiyinza okuntwala eri ekibi okusinga kino kye ndabyeko togendayo gala omulyango ogwo kubanga gujja butereevu ne gwonoona eddiini yo ogenda okeera ku makya wenna ng'oli muwaawuufu oyagala olabe onoonya ebifaanananga biri biwalabye kuli ku screen oba bugagga oba biki buli kantu konna akacyankalanya emitima gy'abantu kali kuno nabwe ekityo okuuma eddiini yaffe baganda baffe ab'ebitiibwa abakkiriza era mu hadithi eyo tugiigemu ekigambo ekinene kyekiriwa oba katumalize wano okusoma ebigambo by'omumanyi ono tuleete ensonga eyo esembayo agamba nti walmawaqi almashbuha n'emikutu emirala mingi egireeta ebintu ebya shubuha walbarnamij almunharifa ne programs ezoonoona abantu tunuuli olwaleero emabega ebintu tebyaliwo naye olwaleero kuliko bateekako zifirimu nezigenderera abu boda bufutuka mu kibuga emisinde badduke basanga ebintu ebyo ewaka nibigenderera mwezi 2-3 abamu n'olaba nga buli bo bakalidde mu ngalo bulinganga bwe basubira mu ngalo ne salt tape oba ne supagulu mu ngalo buli saa tebwawukana mu ngalo emmere neesiiriira biki bino byonna bize kufatana mitima ate byonna bitambulira mu story ezo bwezityo nammwe zemaize muteetaga kubannyonnyola okkakkana nga bwe tutyo eddiini etugendako bannange eddiini etugendako kale munnange naye n'abaana baffe abakyali abato kaana kagenda nga limote kalidde bweti mu ngalo katuukira ku ebyo kalaba mu maka amasiraamu mu maka agamanyi nti gyetugenda waliyo omutawaana omunene nabwe ekyo ibadallah tuli ku kigezo kinene buli muntu azuukuke ate azuukukire abaana be abataase byonna ebigenda okubattira eddiini hatta saaqat kathiran min annaasi ila alghawaaya aga nti ebintu ebyo byonna bikuŋŋaanyiza abantu bangi ne bafuga nga boolekeza eri okuzikirira wasarafatuhum anil hidaaya ne bajja ku buluŋŋamu bwe baali bamanyi nasalullaha al afiya bwatu bwawonse hafidhahullah ibadallah era mu ngeri emtuyiga mu hadithi eyo ensonga enkulu ddala yeriwa twalabye nti nno
waliwo omukozi ali waggulu buli muntu gwalaba ng'agezaako okusemberera emiryango giri agati owange togula mulyango ogwo bonna gugula ogenda kuzikirira. Sahabi wa Nabbi ayitibwa Hudhaifa ibn Yaman yagamba ekigambo kikulu nnyo kiwulirize. Yagamba nti ad-dalala kulla ad-dalala inna ad-dalala kulla ad-dalala, obubuze obwannamaddala bw'obanga oyagala okubutegeera ng'oyagala okumanya nti nno eddiini gy'obaddeko ennungi etandise okusenguka okwawukana naawe, sahabi ono yakuwa ekipimo kw'opimira embeera eyo ng'ekipimo kino kikulu nnyo omusiraamu yenna okukitegeera. Yagamba nti anta arifa ma kunta tunkiruhu, omutima gwo kwe kubeera nga guyingidde mu mbeera nga gumanyidde ekintu kye gwesisiwalanga, nga gwesiwalanga ekintu ne kati nga gukimanyidde tekikyali kibi nga bwe gwakirabanga. Aw tunkira ma kunta taarifuhu, oba omutima gwo okubeera nga gutamwa ekintu kigwali gulaba nti kirungi. Agati ad-dalala kulla ad-dalala ye mizaanu kwotegeerera nti wabula. Ibadallah, waliwo omutawaana munene ogugenda mu maaso mu umma, naye nga si kyangu buli muntu okugutegeera. Omuntu bw'abeera obubuze bwe buba bwakaawukana ku buluŋŋamu nga bwakaburanchinga ku buluŋŋamu, obuze obwo tebubeera ku kivundu ekinene ekirabwa buli omu oba buli muntu kyawulira ng'ennyindo zisobola okukisimeeringa nti wano waliwo ekivundu. Nedda, wabula olw'okuba buba bwakaawukana n'obuluŋŋamu wabawo shubuha. Bo bennyini abaakaawukana ku buluŋŋamu baba bakyalina ekifaananyi ekirungirungi mu basiraamu, n'ensonga gye bajje ku buluŋŋamu tebagenda kwebinika guntu gunene mutereevu, batandika mpola 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 mpola. Kati Allah bw'aba takusaasidde n'obeera okumpi n'abantu abatunuuliza ensonga zino nga batunuuliza kitangala kya imaani na taqwa na ilmu n'okumanya, owangalira mu bubuze nga tomanyi, n'obuloolizi obulungi nga tomanyi, wallahi nga tomanyi. Yembere gye tulimu olwaleero. Omuntu ayinza okulowooza nti kugamba waya abantu mu kiseera kino baddu'aati basanga nnyo obuzibu naddala boogera ku nsobi nga yakaawukana ku buluŋŋamu, obubuzi nga bwakaburanchiko ku buluŋŋamu, basanga obuzibu bungi. Lwaki basanga obuzibu bungi? Kubanga obuzibu tebunnatuuka ku ddaala nga buli omu abulaba. Yensonga lwaki baabalabwanga abasojja bannaabwe, baabalabanga abakambwe ennyo n'ebireefaanako bwe bityo. Wallahi nga si bwe kiri bwe kiri. Naye mu hadithi entuyiga nti w'olabira obubuze nga buyingira yanga nti wano waliwo obubuze bannange. Ani yali akirowoozezzaako ibadallah nti seeka asobola okukola enteekateeka n'ekolebwa nga seeka agenda kutuula ne reverandi ne faaza nga batudde wamu okusiibulukuka mbuna okulya emyoyo gy'abantu? Kyali kisuubiddwa ddi mu bulamu bwaffe ibadallah? Kyali kisuubiddwako ddi? Ne wallahi olw'okuba obubuze bwe butandika bamaseeka ne batabusitukiramu ne babuwa amaanyi agagwanidde, ne wabaawo abantu bebaleka bebaboogera bebabeera basongebwako nti abo balina omutawaana, abo bakambwe, abo balumba bannaabwe, abo nefanako bwe bityo. Wallahi kyalabiseeko mu umma, kyalabiseeko mu umma. Era enduulu yamaze kuba walaala tufa bange kino kiki nekiro kakyusibwamu ninga kyabadde kize ku stage kyatandika kiti kyali kirowoozeddwako ekifaanako bwe kityo nga tekisuubirwa n'akamu n'akeddagala ninga kiburanchingira mu bantu nga obatunuulira balinga abagamba nti basalafu iyadhan billah. Mu ngeri y'emu tuli mu mbeera olwaleero nga seeka asobola okuyimirira n'omwonoonefu, omuyimbi omwonoonefu, oba oluusi nga n'obulimu w'ebisiiga muli wabisiyaga asige ebiviiri n'ebirefaanako bwe bityo, seeka n'ayimya n'apoozinga naye ne babakuba ekifaananyi. Wallahi ebintu bino tetubirowoozangako wadde okubirootako, naye buli webirekebwa ne bitambula emitima gigenda gibimanyiira. Ogenda okkakkana nga okwesiwala abantu baliwo byesiwala nga tekukyaliwo. Butunula olwaleero ekyakodde ku Uganda Muslim Supreme Council, abantu ne bagenda ne bakubira oluyimba mu mimbari ya Uganda Muslim Supreme Council, ne bakuba oluyimba ku muzikiti. Ekyo bwe kisirikirwa omulundi guno
ne kijja omulungi baseka ne batasukira buli omu n'ayogera ne balinda kunyigira ku mbizi embizi yebanyiza ha seka gundi singa byadde bikwata ku mbizi singa buli omu yayogedde dda nene dda kusirika okakananga n'ekira kikoleddwa kikolewa emirundi 2-3 nga kimanyirwa nga n'abayimbi abalala bana basumkansa batigesiza balabe kyekinaavaayo bwe batafuna nyinja kubayiikira na luyogaana kulya luyogaano mu kibuga omulala bw'abasaba nga naye ajjanga akolera waawe khalazi nga kifuka kya bulijjo nga kiyinga ne programu y'ennyingiza ya Supreme Council tuleeta wana abalina okubeera n'ennyimba zaabwe waka kati wekituukira ku level abantu baali baagala kyogerweko nga yafuuka dda ddiini ng'olinganga ali mu kuggyawo eddiini ya nnabbi ng'olinganga ali mu kwogera ku ddiini ya nnabbi nabwe ekityo buli aza obubuze nga bwakalabikako bamaseka bagwanno busukira nga bwakalabikako wa illa buli enaweza emyaka 35 ana obutasukkaawo ajjukira bulungi nnyo nti tubadde abaana abawala we batandikira okwambala empale nti okuva ku kyambalo ekiti twali tumanye ebyambalo bibiri kiteeteeyi na sikaati nga tuli bato abaana abatandika okwambala empale eza jjiini ku bitundu batandika na za jjiini ze batandika okwambala twali tulaba n'amaaso gaffe abiri ng'omwana ajambadde ku kitundu abakatoliki abasamize abalokole abaprotestante abasiraamu bonna nga bamutunuulira nga kyenyinyalwa wayita emyaka si mingi nga ensi yonna ekyambalo kyeriko twegomba bambala eziri ze bayambalanga mu ntandikwa kati bambala zireging nazo simanyi Allah yamanyi oluvannyuma lwazo bagenda kwambala kinyizo bayinza n'okubanga bazisuulawo dda kati bambala birala nabwe kityo ibadallah الضلال obubuze bwe bulabirwako